Oyo nembaga eruma. Musumba yavuddeyo n'alangira n'agamba essaawa. Tulina omusumba tulina n'omusawa omusumba. Embaga yange n'emakula teri wala. Era tandika okwegeza mu biteeteeyi by'oliyambala ng'owerekera. Ngambira ne bantu embaga y'amakula ne Bugingo teri wala. Era nkimanyi nayo bw'erigwera wali bwabo abagenda mu kkooti. Naye kazindalo njaka kwata ambaga nti abali wano muli babika ebi. Waliwo abalogo. Omanyi waliwo embaga omuntu gy'akusabanga naawe okirabira ddala. Kati bw'ofiira awo ng'obadde wali ofudde. I know. Kuba kati oli w'ofiira awo ansa y'abasajja tera nga lwaki nfa. Kati ansa ya nnyo bagamba kola kino bw'ofa. Bw'ofiira awo. Bw'ofiira awo. Olwedde wali ofudde. Wali ofudde. Era okkiriza bukkiriza. Era obujulizi mbulina. Kati embaga ye essaawa yonna sister agenda kukuba bino. Baba wa divorce. Kuki. Oba mugenda mmenya mateeka. Omusango gwa bigame gwakoma. Kuki. Omanyi Uganda twagigonza katulumba Kenya. Eno Uganda mu abagoba straight line tubasekeredde. Embaga era naye ejja kubeera ebitujja biwoza. Thereafter. Tujja biwoza gye bulijjo eyo. We tulizuulira kkooti yeeyitibwa fake and original naye nga buli omu alina omukolo gwe. Kuli okwanjira kwali kumanyagana. Ne kuno munaanoonya mu kitundu. Byonna tujja mmaliza buli omu ng'alina ekipapula. Kati mu kaseera akatuufu omu ku bajja manya. Naye nange omusajja n'afeera ekipapula ky'embaga. Obuzibu bwe bujjira. Kubanga naye yasooka asobola omukakasa nti bayinza omugamba nti gwe wafuna dyopu. I know. Kubanga nawe yakuba nawe yawate kuki ekitaaliwo waliwo ekikakalo ekitaaliwo awo. Either bakwanjula kwe kutaaliwo. Kubanga Musumba nawe yakola yagamba nti bamugakasa muba mumpe ebifaananyi nga nkoba ngenze okwanjula banga ngenze ki. Omanyi amateeka mabi. Oteeka bwe nagabidde nti mabi gwe musango gwazzaako ne Kinyamatama nkyagujuliza. Nti bwe tugenda n'okubeera engeri gy'oguuliramu owulira nga Zaake talina buzibu yadde talina kasango n'akamu ke azizza. Yes, nga bagenze bugenze mu technicalities. Kati emisango mugireke. Kuba oli yagamba Kyamatama. Iggo gamba gwe Kinyamatama. Ddala bagamba gwe. Era bwe tunaamala okuguwangula ogenda kulaba enduulu ku kkubo. Musajja waffe baali bamuwaayiriza. Kyokka era nga abalamuzi bemu be bagamba nti obubbi bwali mu mukalulu naye nga tebusobola kukola ki. Kyokka ate ne bagamba omulamuzi mubi. Emisango mizibu. Kati awo amateeka bw'ogateera. Omusango gwe gumu ogusobola okuwanguza Kyamatama nga totavumwangako ne bagamba nti Kinyamatama olimba baavuma Kyamatama era ye mulamuzi omu yasobola okugamba nti mu kalulu mwabaddemu okubbira. N'okubbira tekumala kuddisaamu kaki. Kalulu. Kakati gwe ebivuddewo omulamuzi oli waddembo bikozesa nga bw'okola ki. Ate ye nadde waka ne yeebaka. So naye nga ffe we can't wait. Anytime now. Musumba kyenjala tutereezeemu kaadi luli zaali za mbirigo. Mwali mulaga waluli. Ku mukolo? N'olaba luli amagye gaali mangi nga Musumba tannagafuna nga yeewolamewole ne kati agaasula nago. Ng'ate kwali kumanyagana. Naye twagaliza birungi bye buli muntu yenna yeetaaga okusamba ku gawuni. Abakyala mubanje embaga. Abakyala mubanje embaga. Naddala ng'omuntu wali omulabyeko ng'anaatera okufa nga tupate. Eno mwana agibanja akwata na ku kiwundu. Ne mukwano anti wali mu kisiimuulako. Naye ekyembaga obuganga bwaggwamu. Tebakyakuba. Naye kati ekyembaga yange okirabako ddi okikolako ddi wali kusiigako bizigo. Embaga wali ofudde. Era ansi ebeereemu tugukole ddi. Kakali investe mu ngeri y'emu Suzan yayamba ku Grace Can. Lero nina ne Grace Can nga si musanyufu. Nalina Grace Can nga si musanyufu.